Sentamu Julius wa National Unity Platform gwe tulinayo olunaku olwaleero twogera ku nsonga ez'enjawulo eziri mu ggwanga lyaffe lino erya Uganda era ng'ensonga enkulu kwe kuba nti banka y'ensi yonna yasazeewo okusazaamu ensimbi ze badde wa Mwai Museveni. Kati nno twagala okumanya Uganda eneesobola okuyimirirawo watali nsimbi eziva mu World Bank era twagala okumanya ddala Mwai Museveni yavuddeyo n'ategeeza nti bannayuganda temutya bino tujja kubiyitamu mbwagenda kukomya obuli bw'enguzi obadde mu ggwanga okudiibudde ensimbi okususse asobole okulaba nti n'eggwanga limalako. Twagala tumanye Mwai Museveni obuli bw'enguzi asobola okukoma mu gavumenti ye oba ali mu kwerimba bwerimbi. Ye ekya banka y'ensi yonna okubanga yasazizaamu okuwola Mwai Museveni ensimbi kina kye kigenda okugasa eggwanga Uganda oba kigenda kulibbika mu ntata. Okukyala kwa Kyagulanyi Sentamu Kulubata emikolo gy'alimu mu ggwanga lya Amerika n'ebirala bingi era n'okuba nti nno kkooti y'ensi yonna egenda kutandika okunoonyereza ku misango egyaweebwayo Kyagulanyi Sentamu Kulubata Bobi Wine ku kutulugunya abantu n'okutobola eddembe lyabwe mu ggwanga lya Uganda ku Mwai Museveni mutabani we n'abalala kitegeeza kira Uganda egenda kukifunamu ki. N'ensonga endala nnyingi tugenda okwogerako olunaku olwaleero nkusaba otegatteko n'omukulu Sentamu Julius mu National Unity Platform twogere ebigambo. Bayisaawo nga baagala kuleeta ekiteeso nti nezitegeka ebyokulonda tezikola ki teziriwo tuŋŋaanule ekisanja ky'abamemba ba paalamenti ate bwe bajja bo balonde pulezidenti. Tuvaayo ne tugamba mmwe biki bye mwogerako kakati bwe twamala okubasuuza ekyo ne bagamba emyezi emeka 6 tugenda biteekateeka sebo banaaba batunze eki iyo ne World Bank yagambye ensimbi tezikyaliwo gye baali beewola ate mu kwewola okwo sisuubira nti World Bank ejja baweza okutegeka ebyokulonda ebya LC. World Bank n'abalala abawola ssente kati Uganda bagitya. Lwaki bagitya? Twasussa mu bitundu 5 ebyewolerwako kati na bano baddukamu abadde batuweeza okulya ebyobwereere n'abalala batutya kati ezeero zitugenda zijja kubanga ekiriwo bagamba nti oba ekiriwo nti kati n'omwana gwozaala n'omwana aliwo n'omuntu omukulu bangi bakatekamu n'ekitundu naye nga Mwami Museveni yazeewola. Ebyokubanjibwa waliwo olwobanja ne banka nekuvaako ne bagira writing off ebbanja kati waliwo bye batusonyiwasonyiwa edda ng'oyogera ku bino ebipya waliwo bye batusonyiwasonyiwa edda okuva twasituka ne twerangirira nti tutuuse mu nsi ezikuze mutuuseyo mutya. Ebyo byonna bizibu bya Uganda kakati mulimu ensonga y'ebyokulonda babutaabutana nazo yero si babutaabutana nabyo kakati balina bayisiza roadmap gyombuuzizzaako roadmap eyo okuga nti tuteekateeka ebyokulonda ebya 2016 ekyomu yakawaŋŋamudde waliwo ensonga enkulu ennyo omukulu by'abakama z'atannayogerako. Okusookera ddala ejjukirwako pulezidenti Bobi Wine Robert Kyagulanyi Sentamu yagenda mu kkooti aloope ensonga z'ebyokulonda. Ojjukira ekyatuuka ku mulamuzi omu ku baali ku pano omulamuzi omu yagamba nti okulonda tekwali mu mateeka. Oyo yali omwe naye tomanyi bano baali batudde ku kyokya
ki okutuuka okuwa ensala enkya etategeerekeka. Bobi Wine n'agamba omusango olaba abayigiriza omulamuzi omuku gwe baapointing. Okay? Bobi Wine gw'ataalonda n'agamba ensalawo ye yali agenda yagamba bannange ensalawo yange baginyazeeko naye kano ne fotokopi ngisome niyo yali agisomya tenti ne bazijjawo. Ebyo byebimu ku byasoba mukulu by'abakama bwe batojjukira mulamuzi mumu kyamutuukako. Genda mu maaso okutujjukiza nti oli mu kuteekateeka kulonda. Okulonda okwo kw'ogenda okuteekateeka mu 2016 Amama Mbabazi yatwala akakiiko k'ebyokulonda n'abakeetoolodde mu kooti. Kooti eyo n'esalawo. Sigamba mu bulambulukufu yo yasalawo naye ffe tuwa ekitiibwa ebisaliddwawo kooti. Constitutional Court yetaputa amateeka amabiri bwebiti n'ensalawo gyekoze etera okutambulirwako mu nsalawo endala. Kati omulamuzi ssebo mukulu by'abakama era weerabidde ensalawo ya kooti gye yalagira nti temuddanga mu byakulonda. Kati abagoberera Lujjuliro TV njagala nzijukize ebyali mu musango ogwo ngono tannatuluguza yabututwala mu byakulonda kati ebigendo tuviiramu ensasagge. Kooti eyo yagamba nti ebyokulonda ebitambudde omulundi guno eby'Amama Mbabazi n'abalala mu byagattibwa mu musango ogwo bibaddemu okulonda kubaddemu ebirumira bingi era bwe mudda mu kulonda ng'ebirumira ebyo tebitereezeddwa muyinza okuleetera eggwanga lino ensasagge. Ekisooka yagamba nti okulonda kwaliwo. Kooti yakkiriza nti okulonda kwaki naye kwalimu ebirumira. Ku byali birumira nti omuntu agenda okutwala ensonga z'ebyokulonda naddala presidential candidate ng'agenda kuloopa baali bamuwa ennaku mmeka 30. Kooti n'ekizuula nti mu nnaku 30 omuntu tasobola kukuŋŋaanyizaawo bintu kubijja Kalamoja, Kabera, Maido, agende Mbarara, agende Bushenya, agende Masaka, agende Erukunjiri, agende wa mu nnaku 3 abe ng'akuŋŋaanyiza ebyaki ebyavudde mu kulonda ng'obujulizi abireete mu kooti. Nga gavumenti eno yakikolanga kyakusomooza nti buli lunaku etondawo disitulikiti kati ziri 140 n'omusomi bayongeddeko. Kati mu kwongerako okwo bwakwongerako omugugu gw'okukuŋŋaanya obujulizi bw'ebiva mu kulonda nti buli ogenda wabaddeyo lijesitwa olina okusinkana balijesitwa 140 n'omusomi mu nnaku 3. Ne bagamba ennaku zino ntono nnyo omuntu awaaba omusango era muyinga ababa baziyiza justice okulabika obwenkanya okuba mu musango. Ne bongera ne bagamba zibe ennaku 6 naye nga tebina yali nsala ya 2016 ne tudda mu 2021 ng'ensala weeyo teteekeddwa mu nkola. Era President Robert Kyagulanyi Sente bwe yali agenda mu kooti yakolera mu nnaku 3. Abalwanyisi b'eddembe ly'obume tukivaayo ne tukirwanako ne tugamba bannange mukulu mulamuzi wateekateeka otya okulonda kuno nga tukoze ku reforms ziri ezaakubuulirwa kooti eyasalawo negamba ennaku zive mu 3 zigende mu 6. Era wamulaba omukulu nga bamugamba leeta obujulizi leeta buno n'alwana. Mwebaza ne ttiimu gye yakola nayo abamu mukulu mwaliyo okubanga yakuŋŋaanya ez'erwenga ntiisizo zaatuuka awalala yonna abalala babakwatiranga mu makubo okuna wabeewo delays y'okutuusa obujulizi. Okay? Bamuwadde ennaku 3 okubinoonya. Enkuba etonya biki byonna entambula mbi enguudo mbi yatuuka ye n'aleeta byeyasobolako. Bamugamba nti by'osoboddeko katubyanirize.
mu bufunda bw'obudde bw'okozesezza ye n'asigala nga ensi n'esigala ng'egamba singa bamuwadde ennaku 6 okay? Mu nnaku 6 ezo kooti ze yayogerako zandimuyambye okuleeta buli kimu kye yali ateekeddwa okuleeta naye teyakisobola ng'omuntu ate jjukira bingi ebyatuukawo mu bululu emmotoka ze ezimu bazikwata ezimu ziri ku bapoliisi ezimu zivundire talina zikola access kati ng'ovudde ku pulezidenti Kyagulanyi kubamu omuntu nga Kyali kubamu nga Katumba nga yagenda mu kkooti omuwadde ennaku 3 so ensalawo eyo teyagobererwa eya 2016 kikyalumira ne kakati omukulu byabakama ng'atuvuyavuya atuwamagatanyiza atutwala mu 2026 okulengerayo nga tanalongoosa nsonga eyo tuli mu kavuyo ak'amaanyi ennyo akazibu ddala kooti yagamba ensalawo ya kooti eya 2016 ey'amaama Mbabazi musango gwa amaama Mbabazi yagamba nti okukuŋŋaanya obujulizi obuwandiike zetuyita affidavit tebijja kukolanga mu kooti olw'okuba abalamuzi abasinga kwe basinziira ne bafutya ne batafuna buki bumativu bukakafu bumala olw'okuba bw'osinkanye ono nti wandiika onaasinziirawo okumanya nti yasayininze yebye kooti negamba nti emisango gy'ebyokulonda tuve mu affidavit tuleete abantu bennyini mu kooti baweki obujulizi tuve ku biwandiike eyo ensalawo yali ya 2016 okay? Kati mu President Robert sibye bamusaba era ebiwandiike olwagira nti kakati ono asayininze bano asayininze tetumutegedde ono kubuguyaza kuvumbubika ebyokulonda mukulu byabakama nga tonnaba tubuulira 2026 tubuulire singa omuntu aba asazeewo okugenda mu kooti ng'ensalawo eri yagaana affidavit ebiwandiike olwale bagamba buli mujulizi muleete mu kooti fizikale mu 2021 akalulu ako nga kawedde baleeta bameka be mwakkiriza mu kooti ekyo nga tekinateekebwa mu nkola ssebo tuyambe toteekateeka byakulonda ebya 2026 ng'enteekateeka yeesalibwawo mu kooti eyo electoral reforms tezinnaba kuleetebwa waliwo ensonga endala lwaki neesiba ku musango ogwo okulabula mukulu byabakama mulamuzi amanyi kyebitegeeza nga tannatulengeza eri twaga mu nsalawo eyo nzijukira bulungi baagamba nti tewaliiwo ali ekisimbawo ng'akyalina ekitiibwa kye ate okukozesa state resources ebyobugagga by'ensi okubikozesa mu campaign z'oggwe ng'omuntu ayagala obubaka bwa paalamenti oba obwa pulezidenti kooti yakigamba kati musebo mukulu byabakama tubadde mu bululu bungi ng'osisinkana emmotoka eriko bigi naye epakidde abawagizi b'omuntu omu ogenda okutuuka ku UBC waliwo presidential candidate omu mukulu Besigye yawaabira gavumenti eno yasasula ku UBC airtime ne bamuwa ne risiiti yagenda okutuukawo ne batamukkiriza kwogera Bobi Wine yasasula rediyo emu embale n'emubende yagenda okutuuka okwogera nga bamaze oku order from above ebirongooti bali mu kugimenyayo
naye muki mu kusaba akalulu naye bw'ayagala okusinziira ategeeza eggwanga naye nga bano abalala bali ku UBC boogera nga bwe baagala bagenda state resources osanga oli ali mu ofiisi ye kaawo naye poliisi ali omu naye bw'otalonda gundi okay ebyo byonna emmotoka eza gavumenti amafuta gezinywa mu kalulu nga gaffe abawi b'omusolo naye nga zikolera candidate omu kooti yakirengerawo negamba buli aneesimbangawo weesonyiwe state resources emmotoka bw'oba obadde mu ya gavumenti handover ogende ku bibyo otambuze ebigere byokole ki n'abamu osanga bali mu kukozesa essente z'omuwi w'omusolo bakozesa amafuta bakozesa emmotoka z'ebitongole ebyenjawulo usanga emmotoka ezimu tezirina nnamba ogenda okunoonyereza ziri mu register government of Uganda naye nga ziri mu kunoonya ki kalulu kale eyo ensobi kooti yazigirengera temubangawo okutegeka kulala kwonna kwa byakulonda nga temukoze eki muggyeko bantu babadde bakozesa mmotoka za gavumenti zitwala mu kalulu zate zaalimu mu kalulu akawedde tuse tulabako nga wano tubeereddeko mu ziba election nga tulabako emmotoka nga teziriko number plate nga bazitemyeko naye nga just tubadde wano mu by election zino eziddiddwamu nga ezimu nga number plate bwe ziri nga ziriko za yupi naye nga zikulaga zinoonyeza kadineti oboki omulala akalulu naye ng'endala ate teziriko number plate bw'olowooza bafulumisa lobinalo egyo gyonna egy'emivuyo gye tulabye mu zi by election bw'olowooza kali boke balugamba nti bategeka waje pulezidenti atugamba pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu kyatugamba ebyakalulu be bamanyi bagira babyogerako naye bwe babanga baba bakategese ebyo tebibeeremu nsooka okusaasira pulezidenti wange byayitamu nti bamukozesa n'emirimu emizibu ennyo Uganda esasula akakiiko k'ebyokulonda okutegeka akalulu akalimu obwenkanya netusasula abakozi abayitirivu buli disitulikiti erina registra erina polling agency erina biki akakiiko kalina ekitebe tuteekamu sente nnyingi naye ekifo ky'okukola omulimu gwabwe saawa eno balekedde Robert Kyagulanyi n'abakyalina ensa ku ggwanga lyabwe abalirowooleza bakule omulimu gw'akakiiko k'ebyokulonda mirimu minene tuleke Robert asabe akalulu ke agende mu nsi z'ebweru atusakira agende mu nsi z'ebweru aggyeyo abaana baffe abali mu kubonaabonera eyo n'ebirala n'ekirala tumulekera akaseera alowooze ku kyeyayitamu mu kalulu akawedde ng'abaana be bali abawagizi bakyali mu makomera bakyali mu ki tumulekere omirimu egyo emirala ebyokulonda akakiiko k'ebyokulonda ke tuba tusaba kaddemu ku mpisa zitya toyinza kutegeka kalulu ka 2026 nga wakyalimu abantu abeeyagaliza nga bali mu ntebe ze balina kati nga mwe bali mu kusabira akalulu akaddako nga bakozesa ennyonyi oziraba nga zebulungula zisudde gundi sipiika ze nga bakozesa ennyonyi za Uganda bakozesa emmotoka za Uganda bannayuganda si zaabwe bayirawo nze lwaki mbagamba nti baddemu ku mpisa buli lwendaba emmotoka ng'eriko yugi ndaba omusolo gwange nga guli awo nze nsasula omusolo genda toyinza kwesimbawo nga tolina clearance nsasula omusolo buli mwezi toyinza kukozesa state resources ezaaganibwa kooti okugenda mu by'okusaba akalulu nenkuleka kati oli mu kutegeka kulonda kuddako ng'ebyo bikyalumira sebu bikulu by'abakamu waliwo abantu be wasanga mu kakiiko k'ebyokulonda ebyo abantu nga 6 baagobwa olw'ensonga z'okuvuluga ebyokulonda okay bo baliwa buba okyalina obwenkanya bo baliwa ekibiina ky'ebyokulonda
kulonda ekya National Unity Platform bakitwala mu kooti nga yalimu ekitegere naye waliwo ekirala kye bataleetanga mu maaso go sikirabangako ate batugamba tekikola accountability ekya National Resistance Movement kyo sinalaba litaani zaakyo bw'oba osobola mukulu by'abakama ani litaani zaakyo zitulage zekyafayiringa ku ssente zekijja mu Electoral Commission kijjayo percentage nnene nnyo nga tonnaba kutuvuyavuya kututwala mu byakulonda bya 2026 tubuulire abo abavuga emmotoka zo mu district eyo eziriko Electoral Commission bakuleetedde ripooti y'abavuga eza gavumenti nga basabira akalulu abali mu byobufuzi nga tebalizayininze awaliwo ekizibu kinene nnyo kati waliwo ekirala akakiiko k'ebyokulonda kalabulwa kooti yakalabulwa nti tewaliiwo muntu yenna agenda kwesimbawo ku byabufuzi byonna mu Uganda nga tasoose kuta ofiisi gy'alimu kati ssebo mukulu by'abakama saawa eno tolina boolaba nga bali mu kutalaaga ggwanga banoonya kalulu oba banoonya wanawa naye nga batambula nga ofiisi zaabwe bakyatambula nazo otwale mu 2026 wabasa muninzi oba tonnakikola waliwo ekizibu omukulu by'abakama ffe twogera nze nyinza kukola gwakwogera naye abagoberera Lujjuliro TV abamu bannamateeka abalala basobola okupikinga from there byenjogerako biwandiike butereevu mu nsalawo eyo omuntu okugenda mu byobufuzi nga tannata ntebe tannata ofiisi gy'alimu amateeka ge bwalagenda ensalawo eyo bwe yagamba otegedde ensalawo eyo bwe yagamba tewaliwo political servant agenda kugenda omuntu ali mu ntebe agenda mu kalulu konna nga tannata ntebe eyo okay ebyokulabirako bannayuganda ndoza abatugoberera awo bayinza n'okuba nga batandise okuteekamu amaanyi ku byenjogerako nti gundi ali mutalaga ggwanga naye tannalizayininga gundi akyali mu kombati z'amagye ayatalaga eggwanga naye tannatulaga resignation oba tannatulaga nti naakoze bwati ebyo byonna byenjogerako bassebo ne bannyabo bye binnuma nze ng'omu naye birina bannayuganda abalala bebibuluma bitya nti oli tayinza kukulagira ng'alina akyalina ofiisi akyalina obuyinza obwo nti londa gundi ng'ate akyasaavinga omutegedde bulungi eyo ensalawo yaliiwo ensalawo endala mukulu by'abakama gyotannaba kwetegereza kooti eyo yagamba nti mu kalulu omuntu yenna agenda okuvunaana ebyakalulu ebivudde mu kulonda ng'abadde avunaana pulezidenti alina muvunaana wamu ne atone genowe kireetere gavumenti nti atone geno obutasuulayo gwa naggamba mu misango gy'ebyokulonda naye abeere part of it ne kati wano otwalayo kandidenti gusinze gundi tebabiraatana nti gusinze gundi kwabaddemu okubbirira kutonotono naye obulumira tugenda kukola ki tugenda butereeza ssebo abatugoberera ku Lujjuliro TV kano ke kaseera ke tulinawo mu Uganda okubisa mu nkola nga tetulaba kulowooza kubira tulina ekyokulabirako ekirungi Kenya yabikola Kenya yatunuulira electoral reforms nga bwe zakozingibwa mu ssemateeka waabwe omupya ne ziteekawo ne freedom of expression mu kulonda ne batta kye bayita internet social media yonna ne bagita
akalulu twaketegereza nga katambula bako ne akafaananyi emabegako Uhuru nga Odinga awabidde Uhuru mu kulondwa kwa presidential candidates batwala ebbanga ttono nnyo ne basala omusango ng'Odinga aguwangu era ne baddamu ne bateekateeka okulonda ensi yaggwawo. Kati wano singa baleka omulamuzi oli omulala n'abalala abaali balina obwenkanya nga babulabi ne bakola ensalawo ennungi, sigamba nti baali basalidde gundi ne gundi, neffe ng'eggwanga tulina we twali tulaba omusango gwe guyimiridde gutya. Toyinza genda mu byakulonda mu bululu nga bwe wali owandiisa bakandidensa omwaka oguwedde waliwo abayuzibwa n'engoye zaabwe. Saawa eno chairman w'okusase mukulu Ssenyonyi omwogezi wa National Unity Platform engoye ze zaayuzibwa, tiimu yonna neekubwa emiggo yonna ya gas. President kati alwanirira eggwanga ku mwalabye ye era ne bwanadda mu Uganda tujja mwaniriza nga muzira wakuba ye muzira waffe, naye yatulugunyizibwa mu kalulu ako wakati bwe yali agenda okulonda akalulu Kalangala. Bana tiimu yonna ne bagisalako. Kati mukulu by'abakama ng'oli mu kutegeka kali abaana abo omanyi gye bali bali mu kkomera sebo mukulu by'abakama. Nze akubuuza nze Sentamu Julius bw'omanyi obulungi omulwanyizi w'eddembe ly'obuntu by'omanyi obulungi si byeyita kimanyi nti nabyaninga nagenda mu ssomero nembikola era byendiko. Saawa eno nkubuuza mukulu by'abakama abantu abaafuni abaatulugunyizibwa mu kulonda omanyi bonna gye bali nga nateekateeka kalulu kaddako ye obuuziza Uganda Human Rights Commission neekuwa ku ripooti y'abantu abaatemwa embale emmotoka zaabwe ezaayonoonebwa abamu abagenda okunominatinga nga bali mu bigere abamu ndoza nalabako ne Katumba oyo emmotoka ye ndoza nayo yagira byonna ebyo bye walaba mu kalulu ako n'obuwedde mwali okwambula abakyala abamu ne babasiba mu makomera tebannafuna bwenkanya nga tonnategeka kalulu kaddako watudde emikono ebitongole ebirala ebirwanirira eddembe ly'obuntu mu Uganda n'omanya abantu bameka abakyali mu kkomera n'ogamba nti sijja kuteekateeka kalulu kaddako nga bino bikyalumira. Kale nina obuluminze ng'omu naye ne bannayuganda abalala abatugoberera n'abalumwa nga nze ebibuuzo ebimu bye batannaba kuddamu oba mukulu by'abakama ye ng'omulamuzi ddala alina obukakafu nti ababba ensimbi z'ebyokulonda eziwedde ku luno tebaazibbe. Walimu n'embeera gye nalabako jjo oba ntuufu oba wa naye ndowooza yabyogera yali muntu mukulu ate nze ng'omu ndowooza tayogerangako byansimattu. Mukulu Besigye Kiza Besigye yakulemberako Forum for Democratic Change n'abeera presidential candidate. Kati saawa eno naye ayagala enfuga ya demokrasiya mu ggwanga lye. Yagamba nti waliwo eyatwalako ssente ewewe naye ssente ezo nga ziriko Bank of Uganda. Yakyogera neneesikamu ngamba oba takigenderedde naye ddala bwe wabanga waliwo ssente z'ebyokulonda ezaafuluma nga ziriko Bank of Uganda nga mukulu by'abakama olwaleero tonnaba tugamba ssente ezo ddala bameka abaazifuna. Ye Katumba lwaki nemera ku Katumba ye yali omuvubuka ng'ate ali mu stages ezirabika nti asobola okwebuuza ebintu bingi. Ye yazifuna eziriko Bank of Uganda. Mukulu kyali yazifuna eziriko Bank of Uganda. Ye zaavaayo zitya mu kaseera k'ebyokulonda. Ensonga bannayuganda mbeegayiridde ze njogerako zikukwata. Oyinza okulowooza nti njogera ku biri ebyabalala. Zikukwatako ebyo ebibuuzo by'embuuzo omuntu okutuuka okufulumya ssente eziriko Bank of Uganda n'aziwa candidate wakati mu kalulu wakati. Nze nali mu kalulu ako nga neesimbyewo ku bubaka bwa Parliament
okujjako bannalwengo bannabukoto south abankuŋŋaanyizanga ssente z'amafuta nenzisanga mu oli naŋŋamba wano tukuŋŋaanyizaawo 5 jangu ono ne 10 jangu ono ne 3 zino saalabako ssente ya Bank of Uganda ejja mu nsawo yange abaazifuna mukadde ako ssebo mukulu by'abakama waafunye lipooti ezikwatako nga tonnatuzza mu kalulu kano ye otaddewo embeera enaaziyiza abagenda okuddamu mu kalulu akaddako koli teekateeka obutazifuna okunyigiriza omululu omusolo naye nga tuzeeko emabegagako naye waaliwo enkola ey'edda bwenzendabako era bwenzendabako emabegako waaliwo enkola nga otuuka ku polling station nga gwe bwesimbyewo ku polisi nga bwe batuuka ku polling station y'egundi neyegundi n'egundi nga ogenda okuva ku polling station awo nga bagasse obululu bwa pulezidenti nga bagasse n'akako era ng'osobola okuva ku eyo gundi yonna ng'otegedde nti wano nfunyewo obululu bwebuti naye eyo enkola ndaba nga yavaawo era olumala okukwasa DRF tebakyakigattanga kyaleetera ekyo okubanga kyavaawo olyose n'okireeta mbadde ngenda okuzzaako nti mukulu by'abakama nzijukira waliwo omuntu eyabuuza ekibuuzo kijjukira bulungi oba naawe okijjukira kirowoozeeko ngamba mukulu by'abakama manyi kwali ku lujjuliro ti kwali tayinza kubula kunganze njogera tayinza kubulako era abanaawe bamutuusaako atubuulire waliwo eyamubuuza n'amugamba nti sebo by'osoma nga intaneti teriko n'ebirala gw'obijjawa atukakase ng'ategeka akaddako asooka atuwe ansa bye yali asoma luli gye yali abijja nga intaneti teriiko ye yabijjangawa eri ffe kyetwagala okulaba tetwagala kulaba nti sisitimu gye mukola egenda kuganyulwa gundi eyo ebyokulonda njagala kulaba sisitimu nga yaza okwesimba waagye enyimirizaamu sebo gwakulira Independent Electoral Commission ebyateesebwako luli temwabisa mu nkola era kati akakiiko k'okulembera bakayita Independent Electoral Commission. How independent is the Independent Electoral Commission? Abatukobera abamu bamanyi ekyokuddamu. How independent is Uganda's Independent Electoral Commission? Bwe baba nga basobola okubuuza nti by'osoma ssebo obijjawa nga tosobola kwogera source. Bannaffe Bannakenya wali baabuuza n'okubuuza nti leeta ebivudde e Nairobi tubicomparing ebijjidde ku soft copy n'ebiri ku hard copy. Bwe tusanga tebikwatagana kajja kuba kafu. Kyali kirowoozebwa nti Uhuru ku buddo ne Odinga be balina apakani ng'era basobola okubikyusa n'olwokuba baali bazimbye omusingi omunene omuneneko okusinga ku bakandidate. Saawa eno Ruto yakulembera Kenya, ate bw'aba akulembera Kenya baamala kuverifyinga kubiri ekibadde Kamenyamiggo polling station otugambe nti wabuddeyo abalonzi 5,000 ebize ku soft copy byo bali bameka nti 5,000 nga teeka bali
osanga bubiku bibadde 12 waliwo enjawulo eyo kalimu enjawulo kateeke wali singa bikolebwa bwebi okubba obululu kwandibadde tekukyaleetera bantu mitaafu naye kakati wano oli mu kutuleka mu system egenda okubanga bwe banaddamu okubuuza 226 ekibuuzo kyekimu kye baakubuuza mu 221 nga tolina ansa yaakyo lwaki teweesonyiwa ggwanga lino n'ogamba nti nze ndi mulamuzi nze mukulu by'abakama ndi mulamuzi sigenda kukkiriza kukulengera electoral commission nga temulimu electoral reforms zigenda kunzisa nalabako mukulu Badi Lukigundu ng'agamba nze tuyinza kunziza mu byakulonda bya Uganda kye nalabirayo kimmala era mundeke ngende enkola emirimu gyange mitonotono ngende n'okusaala negayiyo omutonzi ansonyiwe kati naawe kyalina obudde. It's not too late mukulu by'abakama okugamba nti bannange ebitambula si birungi bwe baddamu ne bambuuza nti nabiteekateeka ntya luli era nemba nga sirina ansa n'abeera ntya mu nsi ekinnaku nti ye mulamuzi abalamuzi balina amateeka agabafuga mu nsi yonna okuba nga basigaza ekitiibwa kati okusigaza ekitiibwa kye yandibadde asaba paalamenti ya Uganda tukadde kano obudde bukyaliyo nti paalamenti ya Uganda ekifo ky'okutuula ne mudda mu kuteesa mu kubba amabaati ani yabya amabaati ani yatutte amangi ani yatutte ameeru ani yatutte ag'emigongo bwegiti ani yatutte embuzi ani yatutte ente ani yatutte biki ekifo ky'okuteesa ku babbi mu paalamenti baleke kooti z'ababbi zigende ku babbi ababba amabaati naye bagende ku mulimu omunene nze gwe nali njayanira legislature okukola amateeka agayamba eggwanga bateekemu bino mu nkola olede tunyine kooti kyeyasalawo ekitaasa eggwanga bateekemu ki mu nkola nze byensaba mukulu by'abakama sooka bateeketeeko akalulu akalimu amazima n'obwenkanya nga n'omwana omuto bw'abirengera tabeeramu kweraliikira nagamba mwabagundi ab'ekibiina gundi mutudde wali naye ate ab'ekibiina gundi bubaze okutuula ku kifo kyekimu ne babakuba emiggo ako kaana kato nze singa nali mukulu by'abakama nandigambye nti buli presidential candidate takkirizibwa ng'amaze okwewandiisa kugaanibwa wantu wonna waalaze kuba laale na mulundi nagumu naye nalabako abantu abamu nga basuze mu motoka n'akeera ava mu motoka ne bagamba wano tosala naye President Robert Kyagulanyi yafuna omukisa sentamu n'abanga alina Robadoba style eyo yamuyamba nnyo naye ddala tunaagenda mu kalulu nga buli omu alina kukozesa bukodyo mu ggwanga lye okulaba ng'atuuka ku balonzi kifu kigera bwe baba abantu abeesimbyewo oba 10 bonna balina equal opportunity balina omukisa gwe gumu ogw'okugenda mu constituency oba mu kitundu ne basaba obululu nga bakozesa amateeka ge gamu naye wano olaba abamu kabangalize zibatambulirako ate bano abamu kabangalize zigenda okubakwata eyo enkola ey'ekirogwe etaliimu nsa mu by'okulonda teyinza kubaawo ng'ate akulira ebyokulonda kaseera kano mulamuzi tesobola kubaawo ye waddembe n'okugamba nti sentamu abadde ayogera bino sentamu Julius abadde ayogera bino bituwe mu buwandiike badde part of the teams ezikola electoral reforms naye zikoma mu bitabo bazitusabe tuziba bwe baba nga tebaagala zaffe ziwandiikiddwa ffe bo bakole ezaabwe bazireete tuzitunulemu tugambe kino kiyita kino tekiyita tuleme kubeera mu ggwanga nga buli omu yeeraliikirira munne nze bwe naaweereza bano omudidi gw'ensimbi nga mpitawo olwo abaavuga bagobe mu byokulonda nze bwe naaba mukyala nja kutya okwesimbawo nti bwe banaaba bankwata nga banyambula tuwalaba abantu bwe bambula mu kalulu nti ate bw'onaagenda mu kalulu wakati oyagala kandidenti eyeesimbyewo amale okugenda ku poliisi okusaba olukusa ebyo bifu
oli kasitama okwesimbawo oli najja mu maaso g'omukulu byabakamu oyagala abantu abalala luli bajja nga tebaliimu ngatto teziriimu mbigere oyagala bajje nga tebaliimu masaati bwenakkiriza mwe babakwata bakava ku nomination oyagala babaleete nga babatemyeko emikono lw'onaamanya nti ebyokulonda birimu obunkenke byetaaga okukwata n'obwegendereza birina okuba n'amateeka agabirambika nga si gakiboggwe nga bw'okolera mukati obulumi bwange bundi awo obulala obulumi bwe bundi tunaafuna ddi ebivudde mu kulonda nga tebiriiko bunkenke gwe tositowulira nnaku nga buli bw'ova mu kulonda ebyokulonda ababaka ba paalamenti bawaaba aba presidential candidates bawaaba n'ebyerosi nabo ne bawaaba olw'enteekateeka embi kati luli wabateekateeka nga besimba mugongo kati watugambye ogenda kubiteekateeka nga era ebyo tebitereezeddwamu ate oyagala bajeti nnene ani alya ssente ezo bantu batuuka okulonda obululu bwonna ne bufa notuuka nti obululu obufudde businga obw'abalonzi obutuufu obungi mu kitundu ng'era oli mu kuteekateeka kulonda okwo n'otuuka mu kitundu ne bakugamba nti oyo gwe balayiza entebe division oyo gwe balayiza abadde mu kyakusatu n'otabuuza lwaki sisitimu yange esobola okundetera omuntu abadde mu kifo kyokusatu n'alangirirwa nga kisentebe oba meeya ebyo byonna nga tobikozeeko mukulu soka weesonyiwe Uganda erimu abantu abalimu ku nsa twagala kulaba nga Uganda ekulemberwa abantu abalondeddwa mu sisitimu eraga nti wabaddewo obwenkanya bwe buba tebunnabaawo ssebo tokwata mu ssente wa musolo tokola na lukiiko na lulala nalumiddwa ssente ezo zebaatadde mu woteeri awo nga balangirira rodi makwena baatadde ssente mu woteeri nga balangirira rodi makwena neŋŋamba singa ssente zino bazireeseeko mu bukoto south ne baziwa ku bakulembeze abaliyo bamukulu kibira bamukulu mbaaga bamukulu joseph bugembe joseph abachairman benjogerako oba bameya isa bukenya kansala isa bukenya oba baani abo ne bazibakwase mugamba genda mubuuze abalonzi ba bukoto south bandyagadde ki ekiba kigenda mu electoral reforms zino bajja kugamba nti temugenda mu byakulonda bino nga tetunnaba kumanya muwendo gw'abalonzi nti ate tunaabikola tutya nedda kyangu nnyo manya population yene yenkana bameka abalozi emyaka 18 estimates ozirina tulina gundi department nambekola census nambo okubala abantu nga tonagendeyo bomanya abantu abalozi emyaka 18 kitegeeza 18 make estimates nga zirya abali abavu 18 oba abali babazituusiza mu kulonda tewetaaga kusinzira mu hoteri nogamba kakati nangiridde road map okuteeka obunkenke mu kitundu nga tonnaba kweteekateeka ojja kuteeka kati abantu batandise kati ffe ewaffe nze gyenva mu bukoto south waliyo bakandidates oba 10 buli omu oyinza okulowooza nti akalulu kantya okay kiki ekibireeta road map eribweru bagifulumiza naye sinzikanyeeko saalabyeko nga bagenda ne babuuza jema ne babuuza national unity platform ne babuuza FDC ne babuuza oba DPJ ne babuuza ebibiina ebirala ne babuuza ebirimu ku nsa ne babuuza mwagala tukole tutya nenaalemu yandifunye omukisa ogutuwa bweko ebyo bwe bamala ne babuuza opinion leaders gye bali bannaddiini ne babuuza abantu abekikwatako abasaabingako mu electoral commission
gye bali abayita mu bululu obw'amaanyi ennyo obunkenke ne bakubuulira kye bawulira singa obululu buteekebwateekebwa kutya. Waliwo abaafiirwa abantu baabwe bagende bababuuze impact ne bootabuuza. Nalabye waliwo pulezidenti bwe yali agenda Luweero nga waliyo emikolo naye unfortunately n'alwala. Naye kati njagala bwawonyeemu katono agende abuuza ab'eruweero bajja mubuulira election ebyokulonda ebifu kye bitegeeza ku bulamu bwabwe olwokuba bo balina entaana ze balabako. Kati ye bw'aba akyabikwata ng'ebyokusaaga Electoral Commission tebagikwata nga kibiina kyakusaagiramu tuyinza okumaliriza nga obulamu bw'abantu bugenze olw'obunkenke obuvaamu mu ekyo. So nkwegayiridde bakulu abali mu byokulonda temutuleetera kweraliikirira ggwanga lyaffe kulireeta mu bunkenke. Kati owulira World Bank zitandise okutya. Olowooza lwaki tezatyanga nga ebyo tebannabirangirira? Bali mu kugula beekwasa bino beekwasa kino naye waliwo obunkenke bungi. Ani agenda okujja mu ggwanga lyateekemu investments nga ebyokulonda tebiteredde, enkola ya demokrasi nga tebiteredde? Weekwasa gundi bwagenze ebweru n'ayogera kino kati mbyogedde saawa eno waliwo n'ataddeko ka comment awo naga singa temwali mu freedom of speech wandibadde oyogererawo. Nze sentamu nga maama wange yasanyuka nga njatula ekigambo taata njogere. Kati goŋŋambe nti gonzikiriza okwogera ebyo bifu. Nina eddembe ly'okwogera. Kitegeeza ne bwe munkwata nga nvudde ku interview eno bwe mukisa gwe nninze era ne bwe naaba mu kkomera nja kusabirayo electoral reforms olw'okuba zinnuma okusinga. Tekinyumira nze kubeera mu taayi nyufu eno nga ngenda kufa naye enkya nga kimusobola okunziika nakyo etaayi nyufu n'enkofiira yange temujinjangako kofiira yange eno olw'okuba eriko okulwanira freedom, okulwanira emirembe mu ggwanga lyange. Njirwanira lwaki? Njagala Uganda eyeyagaza, njagala anagenda mu byokulonda nga naye abyeyagaliramu agamba mwajja musi ebisanja ne tukkiriza ne mujja ssemateeka ne bwerekito ku reforms ne bukulema obwero si yokka bweti ng'oli mu kwebuzaabuza ebyokusimba mu mugongo byokka ne bikulema ogga nti omuntu ali esimbawo kuwero saalibeera bwati qualification bwezi tubitegese lunaku bweti ne bweti nga tukyali mu kavu yaako era ng'otulengeza 2026 bwe n'abeetuuse ekyusa eki nga tewalimu electoral reforms. Bwe zitalinze nkakasa wajja kubaawo ekintu ate n'abakulembeze abalala manyi bakkiriziganya nange n'abalumirirwa eggwanga era bakkiriziganya nange. Oli waddembe obutakkiriziganya nange olw'okuba mirembe gyo goyinza okuba ng'oli mu bali abanyigiriza ng'abanyigirizibwa olaba nga ebitagasa. Kati nze ali eno mu banyigiriza kkiriza ninze era ne bwe naaba mu kkomera nja kusabirayo electoral reforms olw'okuba zinnuma okusinga. Tekinyumira nze kubeera mu taayi nyufu eno nga ngenda kufa naye enkya nga kimusobola okunziika nakyo etaayi nyufu n'enkofiira yange temujinjangako kofiira yange eno olw'okuba eriko okulwanira freedom, okulwanira emirembe mu ggwanga lyange. Njirwanira lwaki? Njagala Uganda eyeyagaza, njagala anagenda mu byokulonda nga naye abyeyagaliramu agamba mwajja musi ebisanja ne tukkiriza ne mujja ssemateeka ne bwerekito ku reforms ne bukulema obwero si yokka bweti ng'oli mu kwebuzaabuza ebyokusimba mu mugongo byokka ne bikulema ogga nti omuntu ali esimbawo kuwero saalibeera bwati qualification bwezi tubitegese lunaku bweti ne bweti nga tukyali mu kavu yaako era ng'otulengeza 2026 bwe n'abeetuuse ekyusa eki nga tewalimu electoral reforms. Bwe zitalinze nkakasa wajja kubaawo ekintu ate n'abakulembeze abalala manyi bakkiriziganya nange n'abalumirirwa eggwanga era bakkiriziganya nange. Oli waddembe obutakkiriziganya nange olw'okuba mirembe gyo goyinza okuba ng'oli mu bali abanyigiriza ng'abanyigirizibwa olaba nga ebitagasa. Kati nze ali eno mu banyigiriza kkiriza ompuli. Tukyalina Sentamu Julius wa National Unity Platform olumu atongobere bw'obanga togoberedde byenjogedde ate genda obisomeko
judgment generesigamyeko okusalawo kwa kooti eno kuli public si information eri classified nedda ensalawo eyo eri public ne bogenda ku WhatsApp kugundi ku social media jamu ku social media handles zange nja kugisharinga iko ensalawo eyo buli omwaje esomere amanye kyetegeeza ku ggwanga olowooza abalamuzi baali tebaagaliza ggwanga sebo neyanziza omukisa gw'ompadde mukanyumira akazi ate gunyambye okubuulira ensi kyempulira n'abalala bajja kutandikira awo ku nsonga simebale nnyo abalayo yaffe abolodiyo tv okubanga twasalawo okubaleetera abantu abakunkufu era abantu abajja n'akunyonyola ebintu bwe byotamanyi era byobadde tusuubira kuba nti ensi ebimanyi era nga tubabaleetera abagenyi baffe abo okubanga bakunyonyola bakuttanyiza ensonga eno kweno eno neno era twebale nnyo okubanga mutugoberera nga musobola okwefiriza data wammwe ne muba nga muteekako okubanga ggwanga Uganda sekutale awo ku nsonga ya FDC tugenda gyogerako eddakiika ndoze nga ttaano zokka zitumala wabadde waawo okugugulana okubadde waawo bana bakati beyawuddemu ebiwayi kuba ekintu ekyo twakirabakawo babegakawo mu DP pulezidenti wa DP Nobert Mao yegatta ku NRM direct ne sekretale jeno waayo wa DP naye ng'ate batulaga bo bakyalina ekibiina naye ate nga begatta kirabako ne FDC naye nga babegakawo twalabako omwana Museveni agamba mu Uganda temuli opposition nga nuupu tenajja we yakyogerera ekigambo ekyo kijjukira bulungi yakyogerera agamba mu Uganda temuli opposition netulowooza asanga DP negenda twalabyeko FDC nabo nga bagugulana pulezidenti waayo amulya n'omulala gwali naye era bwetebavuddeawo ne bawandiikira palamenti ne bagoba honorable Ssemujjunganda kifo kyaliko kya palamenti ne bamugamba ye ngabo FDC tebamumanyi bwolowooza ekintu ekyo kitutwala nsooka era eyo topic emetaaga okuddamu neyambira nti nze Sentamu Julius era byenjogera mwe mwampise naye byange okay era abanjagala details ngambe mbimuwandiikire mbimuwe direct okay ekisooka nze nga Sentamu Julius yambiraba ensonga za good governance waliwo ayinza okusanyuka nti FDC eweddewo nuupu kasita basuubiza kagabo ebisawo n'ebirala eweddewo n'abalala ate bino bisigala biri strong kankiddemu oyinza bano bayinza okuba nga tebannakitegeera balowooza bali mu weekend banafuya FDC oba nkola ya bibiina bingi mu ggwanga nti gye banafuya no yeyongera maanyi gatya nti omuntu yenna mu Uganda ensonga ezibalwanya nga zikyaliwo nga bw'ogenda mu malwaliro eddagala teri nga bw'ogenda ku luguudo ogenda n'ofuna waliwo akalagala kano kebeesiiga karobu waliwo n'akalala awo ng'olina kukeesiiga amafumira gawone naye ng'otambudde okuva Kawempe kugenda
masika mu central obudde kawempe ogenda Kampala mu park nkati nenga wetaaga omuntu akusiige karobu ku mubiri olw'amafumira g'ofunye olw'enguudo embi saasira abali erwenga abali mu biguudo ebikyamu nze tambulirayo buli weekend mbeera Kiwangala mbeera wa enguudo nga zikyali mbi gwe ne bw'okulaba mawulu 10 nga bw'ogenda ekyaza ng'ogenda disitulikiti gyenvamu y'erwenga bagamba batuwadde disitulikiti tugenda kufuna ebyobujjanjabi ebirungi era lifaalo kati bakyagiwandika ng'ejja Masaka sinnalaba mu lifaalo senta mu Lwengo nga tetunnagifuna nga bw'ogenda ku katale balimi bannange ogulayo ebigimusa n'otunuulira ku kimere ekiriko ebigimusa n'ekitaliiko ng'ekitaliiko bigimusa kisinga ekiriko ebigimusa okunyirira ng'ogenda n'ogula eddagala lifuuyira omuddo gw'ofuuyidde nga w'otafuuyidde gufufunyadde naye gw'ofuuyidde nga gunyirira okusinga gw'otafuuyidde ng'ogenda ku ebiddagala ebifu ebikya ebiri ku katale k'eggwanga ng'okyafuna yingini azimba ekizimbe mu nnaku 2 ne kiggwa ng'okyalina abantu abali mu makomera owatali musango ng'okyagenda emubende nga landlord baamusse olw'ettaka era ng'olaba omuntu ng'awasizza atutta ebintu enkokoba n'ebintu ng'agenze mu lujjudde n'agamba banzirize olugoye lwe naleese n'ekiro ya sukaali n'otagamba naye eggwanga lyenkulembera liriwo omuntu atasobola kubamu eritali mu buntu bulamu kiki ekibitta ebyo obuntu bulamu buweddewo olw'omukulembeze obufu kati mukulu ababuzaabuza abagamba nti ebibiina by'obufuzi tebijja kubaawo wayinza okubaawo biyinza obutabaawo mu mannya naye ate nebisigala mu bantu nga bo babirina ng'omuntu olw'okuba embeera eri bano gye baagala ekyukemu ekyaliwo ng'okyali mu mmeera ey'okulaba abadde akulembera eggwanga baminisita bo nga bali mu nsonga za kubba mabaati g'abanaku ng'oli mu kuserebulatinga nti bwe nawadde bali abalina gundi eziriko Bank of Uganda mbamazeewo olimba genda ekalamugi obabuuze nti owaaye kiri kitya tewetagana kubabuuza ebifaananyi obiraba abantu bakyafa enjala nga bw'ali ekyemisana tali kishuwaddiru nti anaali ekyeggulo ng'ogamba omazeewo opposition malawo ebizibu byabwe kiki kyenjogerako bwe bukulembeze obulimu ensa nga Uganda terimu bukulembeze bulimu nsa ebyo ebyokumalawo opposition ojja kutwala ebisawo bya ssente babiri nalabako waliwo eyatwala ebisawo bya ssente mu Eastern Uganda n'ayiwayo ekisawo n'ayiwayo ekirala kakati awo mbamaze batuuka okulonda balonda Bobi Wine kuliko Eastern Uganda yakola ki yagiwangu si bwe kiri naye tebayiwayo ekisawo kya ssente tebakiyiwayo tugende wano mu byabadde mu mambuka ga Uganda mu mambuka bw'oyinza okulowooza nti ye mukulu mawo simanyi kyaliko kati oba anaddamu yeesimbewo oba tayeesimbewo omuziza ku sayidi yo olowooza yabategeerera ennyo ebyo bw'abanga yabategeerera ennyo bo mu nsawo zaabwe balimu ssente tewalabye nga bakuba abantu emiggo olw'okuba nti batemye emiti gyabwe tewabalabye tebaliiwo abeyambula nga balwanira ettaka ebyo byaweddeyo bwebanga tebinnaggwayo jangu wano mu masekati ga Uganda si mwe muli ekkanisa gye baamenya nga babbye ettaka lya kkanisa tewabiraba nga oli amaziiko ali mu kubba ttaka lya kkanisa kati bw'ogamba nti gwe bw'oweereza ekisawo kya ssente eri mu bibiina by'obufuzi n'olangirira nti mbimazeewo obanga otemye omuti ettabi ly'omuti kw'otudde ligenda kuwogoka ogwireko otya
kakati saawa eno njagala kubalabula ekibiina kya NRM kyekiri mu kuggwaawo. Nze abyogedde nze senta si lwakuba nti nyambadde bbereeti naye nkyambala lwakuba mpulira amaanyi nga njirina, okay, nga njirina era n'ebigambo byenjogera mpulira birimu obuzinzi, okay. NRM yeyaweddewo olwokuba waliwo abasajja bakulu bangi ye nga buli lunaku asiiba mu kabonero ka NRM yero, era n'atuuka ne ku mukolo ne bamwebaza nti ssebo omusajja omu yekka agumye najja ku mukolo guno ng'oli mu yero, oli mugumu tukwebaza, oli mugumu ddala. Kati agenda okuwulira nga ze wandimuwadde oziwadde Kagabo, omukulu Kagabo ajja alangirire mu Bukoto South nti NUP yaweddewo wano, era naawe n'ogenda n'owanika emikono nti NUP yakoze ki. Saaye yanjudde nekuga nti nva mu Bukoto South, ate nali nesimbyewo naye nawanguza obumagini bwe buti. Kati NUP yaweddewo nga nze gyendi ambuza gwogamba nti NUP yaweddewo oba FDC yaweddewo olwokuba waleeta ebisawo bya ssente oba tewabireeta oba wabireeta n'obiwa, olwo ogwekubya omupiira gutya. Waliyo abantu eyo abaganze nze bonsala omusaayi guvaamu ki yero, tafunangayo wamusuubiza bagiyita myoga nti omwoga gujja. Kati emyaka giyiseewo 3 awandiise empapula nga 100 buli lunaku yasookako wakungulu gujja enkya tannagulaba agenda okulyanga olangirira nti sente yazireeta nakiro n'aziweereza omuntu eyali amuvuganya. Kati yalowooza ati era kyolabira saawa eno nze nsabira National Unity Platform erangirire olwaleero nti tuzimba party structures. Owulire bonna ab'NRM bajja kugwera mu National Unity Platform batya bakulu yadiwanidde emyaka gyonna agenda okukola nti biliyoni 3 zagenze eri ate bulijjo gogamba nti akuvuganya ye wakati lwaki ye talwana n'ajja eno musayidi yaffe abasigaddeyo abanyigirizibwa kulwokuba bali baba bagenze mu banyigiriza. Bulijjo percentage y'abanyigiriza ebeera ntono ku banyigirizibwa. Kyolabira mu Uganda wano abalina ebizimbe bino mu Kampala bw'ogenda okubuuza kuba bikulembera bajja kugamba ekyo kizimbe kya gundi ekiddako kya gundi mumanya ki gamu ga katundu kamu bwe kati ebizimbe nga byonna mu Uganda wano ebiri mu Kampala nga ababirinamu tebasooka 100 bannannyini byo, naye nga bakugamba nti Kampala erimu ensala ebaamu obukadde 4 naye nga abalina ebizimbe balimu bobabalira ku ngalo. Tegeeza buli afuna ez'ebizimbe adda ku sayidi ekola ki enyigiriza. Waliwo neyali abuuse ejjo nadda mu sayidi enyigiriza namulaba akaaba namulaba wali akaaba bannange munyambe mukole ki olwo ali mu masaŋŋanzira ali nzire mu banyigiriza nzire mu banyigirizibwa. Kati kiki kyekitegeeza nti ebyo byolaba ababutaabutana n'ebibiina biggwawo ebibiina bikola ki ekyabwe kyekiggwawo ekirina abalina ensimbi ng'ate baziwa sayidi eno okubagulirira. Tewaliwo nsi yonna yali ekulaakulanye nga bali mu kugulirira abalonzi. Teriwo nsi yali ekulaakulanye nga bali mu oli agulirira bamwagale. Mu nsi yonna abaguliridde okubaagala tewaliibwa afunyemu. Naye
njagala ondete ekyokulabirako mu America. President Obama bwe yali yeesimbyewo kiri kuliko nti yasinga okuŋŋaanya ssente mu bantu ez'okumuwagira era ye yakulembera ebisanja bye bimeka 2. Donald Trump eyajja ng'agamba nze ndi bijjogero buli omu ŋŋenda muwa n'ekisanja kyali kimulemye okumalako era ssaawa eno bwe yamala ali mu misango emiyitirivu. Okay? Naye Obama waawuliddeyo omusango bamuvunaana lwakwa abantu yali ku nsonga zaabwe ndabula kuba n'abalina emitima emiyabayala ng'olowooza bw'onaakwata eggaati n'oliteeka mu kamwako onaaba nange ondiiridde nti bw'ogaayanga nange mmira olimba ssebo oteeka mu kamwako naye ffe booleka eno abanyigirizibwa tujja kutuuka twekolemu omulimo. Njagala nnyo ekigambo National Unity Platform nti mwenna abanyigirizibwa mujje mu platform yammwe era mubeereyo nga muli united mutambulire ku ngombo egamba nti people power our power. Kitegeeza bintu bingi nnyo nti buli awulira ng'ayagala amaanyi g'abantu ajja kuleka oyo gw'owadde omusimbye ajje eno olwokuba wali amaanyi g'abantu ku nsonga z'abantu. Amaanyi g'abantu ku nsonga z'abantu abatugoberera ku luguliro ttivu ensonga z'abantu kanziddemu zitegerekeke. Ensonga esooka baani be bayinza okutikka amabaati bagatuuse ne bagatuusa. National Unity Platform nagirabako lumu nga bakuŋŋaanyizaayo akawunga nga bakatwala kalamujje era omuvubuka oyo akatuusa naliwo nga pulezidenti akomisyoninga nange nempanika omukono kagenzi ne katuuka ne bakalemesa akamu okutuuka naye kakola ki katuuka. Jo nabadde ndi awo nga ndaba mukuluzaake nga yetisse si bingi nnyo naye sipiriti mwe yabitwalidde nga nnyingi abitwalira abalwadde ehoyima nga bituuse ng'abalwadde bali wali bayaayaana bakole ki babifune. Naye waliwo eyakwasibwa bulangiti entono ennyo eziguliddwa mu ssente z'omusolo naye nga ntono mu sayizi ebifuso n'ebifuso abituusewa ekaseese yatuusaayo agenda okujja mu kibokisi nga mulimu akatundu ka bulangiti. Abantu ne bagamba n'akatundu kano nako katuleke nagamba nkazaayo n'abikwata nga bwe yabikomisyoninga n'abizza e Kampala baali bazzemu okubifuna. Gweoli ku lujjiriro genda onoonye ekyo era mukulu prime minister bulangiti z'abantu ziriwa ze wajjayo ng'obagambye ogenda kutwala ennamu. Naye National Unity Platform ye erimu ensa emanye ekiruma abantu. Emiti gya sabbuuni box entono nnyo zeyabadde nazo yazituusizza era abakulu abagenze ne balwana. Asanyuse nnyo mu social media eno ng'ekitula abantu bonna ne balwana ne bayisiza abantu gwe nona gwe kwata ne zituuka ku ki ku buli muntu ali mu ddwaliro nalabye onalebo ng'agenda ku lunaku lw'abavubuka ng'azibawa. Olaba batuusa akatono n'akangi katuuka naye ono mukwasiza amabaati g'abanaku tegatuuka naye ono bwe yafuna akawunga yakola ki yakatuusa. Oba onziga onkenga gwe tunuulira ono Ssennyonyi omwogezi wa National Unity Platform yes yabuuzizza omuntu nti gwe ssebo cheeke ya biliyoni 2 wagisayininga emirundi emeka gwali gumu 2 3 yaani yagikuwa. Ekibuuzo ekyo ekinene bwe kityo naddala gwe teweebuuza nti yamulonda bw'aba gwe yalonda ali kwalite bwetyo olwo yamulonda ontegeera sagala kibeere eyamulonda ye Robert Kyagulanyi Sente. Okay, ye yalonda Ssennyonyi n'akola omulimu omutuufu bwe gutyo olowooza yamulonda ayinza kutuusaawo eggwanga lye ng'alikuttemu. Enguudo Northern bypass eyo baagizimba eyasooka okugizimba oluguudo lwonna yalulya
ne bajja ne balujjawo lwonna oluguudo ne bateekawo olulala era eyalukola n'akolako akatundu kati saawe ne bali mu kulukingiriza balwongerako lani bagituukirize naye bongereza basi wansaano ku mazzi ukitegeera kyava ku kyo obutakola lutuufu mu Rwanda bakugamba nti kilomita ekolebwa bweziti naye eyawa neri expensive n'abalukwata baluteeka buki mu nsawo Kirinyi road eyo yakakolebwa emirundi 3 mu myaka 10 okay emyaka 10 Mutukula road eyo eveka Masaka negenda mpaka Mutukula yakolebwa oluguudo lwe lumu. In fact basoka kukola luguudo lw'eri Tanzania olwa Bukobo okuva Bukobo okudda wano lwo lukyali lulamu olwakolebwa emyaka emitono emabega kuweddewo abantu batambuli tebakyatambulira mu mateeka wofuna akagundi bw'oyita wofuna so genda mu malwaliro ofune ekyo osanga omuntu eyandifunye ekitanda afuna kaseminti ne kaseminti nga tekawera bakalwanira abalwadde mu malwaliro abandi baddeyo abasawo weekend health facilities tu nzigale baziggala mu ggwanga Uganda health center tuje ziri buli weekend tukayo Sunday Saturday Sunday oba kuva kutanu saa 8 ziba nzigale kati ongambe nti era bw'obowereza gundi ekitereke kya sente nga opposition yeweddewo opposition si kyekikulu ensonga ezo yagenze ku weekend nga mulwadde n'atasangawo mujja muzaalisa alina olubuto afiiridde mu kalwaliro talina muzaalisa azaaliddeawo abantu bonna omutaliisa ensi omuli eddembe ly'obuntu nga lityoba olw'emisana n'ekiro n'abalabye wano tugenda buli lunaku mu kooti okusangayo abantu civilian abantu ba bulijjo nga bali mu kooti martial ekyo kyabulabe tuuka mu ddembe ly'obuntu eddala abaana abakwatibwa mu kulonda oyinza okulowooza nti bw'ogula gundi n'omuwa ekisawo n'omuwa emitwalo 2 n'omuwa ezimakingiddwako ensi n'eziraba mu kulonda waliwo abaasi n'essaawa eno bakyaliyo tebawozesebwa babasiba maisha watali bwenkanya sooka otunuulire ku kibbattaka mu Uganda oyinza okulowooza nti oguze gundi owadde gundi ebitereke bya sente ovumiridde FDC ovumiridde DP ovumiridde NUP abagiwagira nze ne bwonvumirira nti mpagira NUP nyine ensonga lwaki njikola ki eyagala bwenkanya nti toyinza kuba mu ggwanga ng'olya ettaka lya banne n'agamba nti omwavu tasinga musango mu Uganda wano mu Uganda nti omwavu takola ki ng'olowooza nti bw'oba oli ssente asanyusa omu agenze mu kitundu kimu ku 10 ekyabanyigiriza abantu 99 ku 10 bo bajja kusigala nga basanyufu kasita gundi alidde ekitereke kya sente era ndabula bannabyabufuzi nange gye ntambulire bingi nnyo by'otuuka ne bino naye ffe emikono gyaffe gibeera clean lwaki tulemedde ku nsonga ennumanze naawe aguze kadata n'otugoberera tofaayo waliyinza n'okubaawo ali ku data we ng'amulina mungi nga musasulire era nga wateekawo n'ekigambo ky'okuvuma kino bwekiri n'avuma n'akola ki n'atyoboola n'akola ki naye waliwo olugero olugamba nalugereramu naye kandukuddiremu nti
waliwo obukadde bwali bubiri. Obukadde obubiri obwo akamu kasulanga mu miryango akalala mu kisenge. Kati akamu ne kagamba munne waako nti naye nze bulijjo asula mu kisenge nze nzigalawo. Naawe olwaleero olwawo osula mu ddiiro naye ggalawo. Kati ak'omu kisenge ne kagamba bw'otaggalewo empologoma ejja kulya. Ne kayingira olwo empologoma nejja. Yamanya obukadde bwonna busulawa omuntu asobola okusula. Yayitawo buyisi nenoona ow'omu kisenge nemusikayo. Kati kana akakadde akaali kasigadde mu lyenge owaaye otwala mpunyavu. Message eri omwo toyisa mu kiryo kyange nalo makulu naye amakusike agali mu ekyo nti buli bw'osulayo gwannaggamba ng'olowooza kijja kulya wa mu kisenge kiyinza okujja nekikola ki naawe ow'omuddiiro kiba kijja nekirumba ggwe, oba ow'omuddiiro ayinza okulowooza nti kijja kulya wa mu kisenge nekisookera ku w'omuddiiro. Buli omu ali mu kabiga, buli omu ali mu buzibu, ke kaseera buli omu gw'alya nange atalya. Obutantwala nga musibu nze atalya nange nina kyenjagala okulaba mu ggwanga lino. Gw'alya bw'oba okkuse kakkana osirike, gw'alya kakkana okole ki osirike. Ate tondaga by'olidde, bwonna ndaga by'olidde nange omululu guyinza okunkwata nenfuna obusungu nenkugwa mu bulago. Okay? Akanyoomonyomo toddamu kunyoomanyoma bantu ng'olaba akutte kamera awo n'ogamba ono akutte kamera kasita nze nnina emmundu. Emmundu eyo ekukuuma naye eyinza okufuukira obulabe. Nalabako mu ggwanga muno ng'omukuumi attagwakuuma naye ne yetta. Nalabako omuntu akutte emmundu eyo yennyini gwe gye weesiga ng'olowooza egenda kuba basentamu aboogera ennyo, jja kuba n'olyekuba essasi olwo frustration eri mu ggwanga. Okay? Waliwo abaagireegerera Bobi Wine ng'alina abaana bajja mu mawanga g'ebweru abaali babonaabonerayo. Jjo nnyina gwe nalabye nga agamba nti omwana wange baamutiddeyo n'ebitundu bye ne babibba. Kati gwe nga tonnaba kufa ku balala sooka olabe w'otudde. Ennyumba ye eyinza okuba ng'etonnya naye nga tomanyi kuba ekifaananyi ky'eggwanga Uganda eryawamu ebizibu ebiririmu naawe olabe nga bikuluma. Bwe biba tebikuluma gwe sirika bwe biruma tubyogereko. N'abalina kye bayinza okukola okubikendeeza mubikole. Okyalina obudde pulezidenti w'eggwanga lino okugamba nti omusajja oli akaabira ekifo kye kye yawangula kankimu akwatemu eggwanga. Kikyaliwo obudde obwo. Gwe omukulu by'abakama okyalina obudde ogamba lifoomuzi bwe zitabaawo sigenda kutegeka kulonda. Gwe munnayuganda alina obuyinza mu kkooti okyalina obudde obusala obwenkanya. Ogamba nti n'omwavu asobola okusinga ki omusango. Oba tekikoze kale mukama ku lunaku lwa judgment lulibaawo sinze nkusalira musango naye lumirirwa ku ffe abalina obukoofiira ku mutwe. Obukoofiira buno butegeeza ekintu kinene nnyo kulwanirira muntu n'ebibye. Naawe omusirikale akutte emmundu tokuba muno kigala mu mutwe, tomutulugunya olw'okuba naawe baba bakutulugunyiza owulira bubi. Mwebale nnyo okumpuliriza. Mbeebazizza ababadde bangoberera Bannabukoto South. Ebigambo mubiwulidde. Sentamu Julius w'Ebukoto South from nsonga bw'atyo bw'agenga bw'annyodde okusinziira ku bice bitambula mu ggwanga Uganda. Awadde endowooza yo nga bw'alowooza naawe oli wa ddembe okuba n'endowooza yo munnayuganda gw'omulala. Naye nga mbeebaza nnyo mwenna ababaddeko mwebale kubaako emirimu gyebale buli kimu mu kyebale obudde mu bwebale kadata mukenze byonna mbaagala nnyo. Mukama Katonda oyo bulijjo wadde sinze mugamba abankumye naye nsaba leero abakumire banywanyi bange tujja kuba tuddamu twogere. Mweraba.